Engineer Badru Kigundu leero lwasiibudde mu butongole ku kifo ky'obwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Ekifo kino akimazeemu emyaka 14 nga wakiviiriddemu abadde yakategeka okulonda kw'obwa pulezidenti kwa mirundi 4. Engineer Kigundu mu kifo ky'obwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yakyasinze okulwamu nga ku myaka 3 pulezidenti Museveni gy'amaze mu buyinza, Engineer Kigundu akozeeko 14. Mu biseera bye nga ssentebe w'akakiiko kano ategese okulonda kw'obwa pulezidenti nga ku mirundi gyonna pulezidenti Museveni yazze asinga akalulu. Kino kye kimu ku kusoomoozebwa okusinza okulabikira mu bukulembeze bwa Engineer Kigundu nga kwaleetera n'abamu okugamba nti yadyekaddyeka ebyava mu kulonda okuwanguza pulezidenti Museveni. Naye Kigundu agamba nti mu mulimu gwe yali tasobola kwewala kusoomoozebwa okw'engeri ng'ezo, wabula kino tekyamujja ku mulamwa. I've not been threatened at all. I know the public may have wanted to see that, but I'm afraid I'm going to live without that threat. Ekisanja ky'ekisembyeyo Pulezidenti Museveni mwalondeddwa omulundi gw'ogwokutaano ku bukulembeze, ab'oludda oluvuganya baavumirira nnyo Engineer Kigundu ne batuuka n'okukozesa erinnya lye okutegeeza ekibba bululu. Yadde nga guli bwe gutyo, Kigundu agamba baali bamulanga bwemage kuba talina kibiina kya byabufuzi kyonna ky'awagira. Through the last 14 years, we have never wept and we shall not weep. We are very proud to have served Uganda. Mu myaka 14 Kigundu gy'amaze ku bwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda, obukiiko bw'oku byalo bwalondebwa omulundi gumu gwokka mu mwaka gwa 2022, kyagamba nti kye kimu ku bintu ebisinze okumusoomooza ng'alabika ng'ataatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Tetusobodde kuyimirizaawo bukulembeze bwa administrative units LC1 LC2 naye si ffe butaagala nga commission wabula kiri mu mikono gya gavumenti naye nga kijja kubaawo nga gavumenti esobodde okkivuunuka. Engineer Kigundu waasiibulidde ng'alina ennongoosereza ze yandiyagadde zikolebwe mu tteeka ly'ebyokulonda nga muno mwe muli okuwa omukisa bannayuganda abasibwa amayisa okwetaba mu kulonda n'abo abali ebweru w'eggwanga. If there are any amendments to some areas of the laws, like enabling Ugandans who live in the diaspora genuinely willing to participate in elections, if the amendments can come, certainly that would be an area that could be favorably looked at, but it has cost implications. So you wish it, you must be prepared to pay the cost. Secondly, maybe an area like those brothers and sisters who are on incarceration. In other words, they're in prison for life or for so many years, and they miss out on the opportunity to cast their vote. Yes, they are rightful Ugandans, but you need to have special arrangements to accommodate voting processes in incarceration centers. Kigundu yeebazizza bannayuganda okumuteekamu obwesigwa ku myaka 14 gy'amaze ng'akulembera bannayuganda mu nkola y'ekidemokulaasiya, wabula akubirizza oyo yenna agenda okumuddira mu bigere obutazingamya nkola eno wabula bagitwale mu maaso. Nasaka Joweria, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.